Musumba. Nkulidde mu church. Nkyebaliza Mukama Katonda. Nkulidde mu church naye nga siri mulokole ndokose bukulu. So naye mukulira mu church. Ekyo nakyo kyogere nyiga mu Katonda awo. Assumption y'abazadde nti abaana abali mu church balokole. Abamu muwalula bawalula batwala ku church kubanga gye musabira ne mubatwala mu ddiini yammwe y'abalokole. Abalala muli basumba abaana bamwe ne mubabona okulira department nga tebalokokanga. Kubanga tukimanyi nti omuntu akkiriza na mutima gwe. Romans 10:10. Environment ye ekirungi ekigirimu kye bayita okunacharinga omukuliza mu Katonda. Ye naafu ayina okuzimba enkolagana ye ne Katonda okwekuloka. So kino kyonna kino abazadde kye bakola otwala mu church kye kyasinga obulungi. In fact tekirina kubanga kirina debatable ewaka. Omwana ayina okukakibwa okgenda nga bw'olaba omukaka okgenda ku ssomero gwe wekka ategeera obulungi nti okusoma kunaamuyamba. So eno foundation gy'alina ey'okubeera mu church eyambako mu kuzimba decision ye ey'okulokoka. Naye ebintu ebimu musumba byennakulandaba mu church kyangu nnyo osanga meeting mu church erimu abasumba abakyala b'abasumba abakadde b'ekkanisa abakulira buli department nga badiscussinga ku mwana agudde oba avuddewo naye nga tebamulaga bw'anaayimirira. Kankugereze omuwala afunye olubuto okusingira ddala kubanga abalenzi ebibi by'oluusi tebitera kulabika. Eby'omuwala birabika nnyo nti yafoniketinze omulenzi asobola okwebaka ku bawala bonna mu church ne mutamanya. Naye omuwala alaga nti afunye olubuto nti oyinza osanga nga basanyukira ekyokugyamu olubuto kubanga terulabika. Sikulaga afuna lubuto kokka ng'obuvunaanyizibwa bukyali mu bantu. Omuwala obudde bwe bwaddirako ewaka si bwe bw'omulenzi bukyuka. So kati omulenzi naye alinga yazimba ewaka. Omuwala bw'afuna olubuto era tukikondeeminga fornication Katonda takikkiriza. Omwana oyo bw'afuna olubuto ojja kusanga nga atwalibwanga sitaani yennyini eyayingidde ekkanisa. Bw'aba abadde muweereza bamusala abeera nga takyasobola ku associatinga n'abaweereza oba n'abaana b'abasumba oba kiwe kityo. Bw'aba abadde mwana wa musumba kyangu okusanga ng'ekkanisa ebibi by'omwana ebiteeka ne ku kitaawo oba nnyina atuule mu buweereza mbu takyalina moral authority ebuulira balala njiri. Kati nti emwana eyandiyambiddwa si musanyukira nti bamusanyukidde kye wakoze kirungi kati yesawo ey'omuzimba omuyamba okiraga nti kati yeetaaga obuyambi. Akondemingibwa ne bamugobera ddala mu church. Waliwo omwana omu gwe baagoba mu buweereza ne church somewhere ne mugala tobasalira musango kubanga bagamba bala bajja kulabirako nga bamugambye nti abala bandabirako bine mugamba omubiri gwa Kristo guli okwo kyusa kizimbe gye batakumanyi. Bw'otuukayo ng'oli lubuto buli omu bajja gamba yajja lubuto kyekyekunyisa tebabuuza oba obadde mufumbo. N'abaana tubawayo tetubuuza bataata baabwe. Tetubuuza. So twebaza Katonda kyegambye kiri nti bwogeza n'ofuna chance emusinkana. Tekiwa muwala garanti nti afune wano agenda ataasabira egindi alufuna egindi atagenda asabira egindi. Naye kye tuyinza omugamba kye nalinwanako nti sinsi wano beera condemned tova maaso ga Mukama noonya Katonda ekkanisa ya Kristo emu amannya ge gaawukana ba vision bearers ge bafuna. House of prayer tekitegeeza nti yanjawulo. Yes, ku kanisa endala. Nti kyengamba lwaki nkiresebwe nti oyo togenze naye kutandika kucakala naye. Naye woogeza n'omusanga nawe tosala musango. Mugambe Kristo akwagala. Adde mu kanisa kubanga abo abamenyesa emitima era ayina obbazaawo mission ye bakyalimu bagwomo. So nti bw'abanga ate Kristo baayogerako abo mu Luka 15 olunyiri olw'omusanvu. Luka 15:7 lubikule tulabe. Luka 15:7 agamba nti bwe kityo libeera ssanyu mu ggulu omwoyo ogumu bwe gwenenya omuntu omu bwe yeenenya okusinga 9:9 abateetaaga kwenenya. Kati omuntu ono anoonyezebwa yeenenye okusinga 9:9 abamugobanga n'ebibi byabwe bisinga ebibye naye ekyenjawulo nti ye alina evidence. Naye abantu abatalina evidence balowoozesa abantu nti bo tebalina bibi. Nti bo tebalina bibi.
abanga mubbi gwe bakutte n'omubbi gwe batannakwata gwe batannakwata asobola okubona amayinja agamutta ekyewuunyisa nti mu kavuvuŋŋano ka abyani mugenda okebera awo nga nammwe bababbi